Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe bwali butamanya. Katono nnyo okujjukiza ku ebyo bye twafundikirirako mu kitundu kyaffe ekyayita. Nali mmaze okubeera nga ntwalibwa mu Kabobbo Primary School okutandika omusomo gwange. Eyo nno okusoma kwali tekunnantambulira bulungi n'akamu, naye ate emikwano ebiri gye nneekwanira Kaye ne Kirumira abo munnange bo bandaga ate ekkubo eddala, era ekifo ky'okusoma naddanga mu kuzunga nabo nga tunoonya miyembe n'okubeera nga mbayolekerako okugula kabalagala n'ebyokulya ebirala, era emirundi egyasinganga obungi ku ssomero ne tubeera nga twawunyayo buwunya. Olwali olwo ne nsisinkaniriza akalenzi akalaalo akaali kalunda ente, era munnange akaagezaako okungaya, era awo wennyini ne butwefuka okukakkana nga nkalizza ekigo n'enkoona n'enywa. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe ey'omukaaga, ntwalibwa mu Kabobbo Primary School. Nga bwe bagamba nti omukwano guva mu ngabo, mu nnaku ezaddirira bwe namusanganga ng'alunda ennyana nga mpita ne tumala okuzannyamu. Yampanga ku mirondo gye yabanga asimye n'endyako, ate ne twongera okusima emirala ffimbi. Bwe yazzanga ennyana mu kiwongole nga tugenda ne tukuba ggogolo. Kaye ne Kirumira bwe baatusanganga nga tukuba ggogolo, ng'olwo tumukubira ddala obudde ezzibi. Lwali lumu omusajja omukulu eyayitibwanga Kikomeko n'atuyitako nga tulunda ennyana ne Lwancwende. Kikomeko yali mukwano nnyo gwa ddadi. Bwe yakomawo okuva gye yali agenze, yasanga ate tuzze ku ggogolo tukuba. Yatuyitako ng'atatulabye n'agenda ewuwe. Ewuwe yawunyayo buwunyi n'ajja ewaffe. Yasanga nange naakatuuka nga ne ku mmere gye baali banterekedde, ate nze asiiba enjala ku ssomero. Olwamala okumulamusa n'agamba ddadi nti, "Omwana waffe ono ajja kwonooneka, asiiba na balaalo nga balunda nte nakukuba ggogolo." Ddadi bwe yambuuza ebyokulunda ente n'okukuba ggogolo ne mbyegaana, ne mmugamba nti, "Ddadi, nze buli lunaku mbeera ku ssomero nga nsoma, ate kale nsobola ntya okudda mu nte n'okulunda?" Kikomeko kyeyava amugamba nti, "Mugamba akulage empale gy'abaddemu." Empale bwe nagireeta nga tebalabamu ttaka. Fulo ye yakantyabira n'agamba ddadi nti, "Alinayo endala gy'akwese mu buliri." Ddadi teyalwa n'agiggyayo. Yagenda okugitunulako ng'ettaka erigiriko limalawo eddebe z'amazzi nga 2 okulyozaamu. Kyeyava ŋŋamba nti, "Enkya nzija kukutwala ku ssomero, abasomesa bantegeeze oba ng'otuukayo." Enkeera twabukeereza nkokola ne tugenda ku ssomero. Bwe twatuuka mu ofiisi y'omukulu w'essomero, ddadi n'amubuuza ebifa ku kusoma kwange. Ko omukulu w'essomero nti, "Ebifa ku kusoma kw'omwana wo, omusomesa w'ekibiina mwali yansinga okubimanya. Kamuwandiikire ampeereze ekitabo mw'ayitira abaana, ndabe obunyiikivu oba obugayaavu bw'omwana wo." Olutabo omwayitibwanga amannya baalutuusa mangu. Omukulu w'essomero yagenda okulukeberamu ng'alaba waliwo wiiki ng'emu ey'emabega omusomesa w'ekibiina nga tatonnyeza baana, naye ate ng'eyo gye twalimu yo ntonnyeze, era ng'olunaku mwami Kikomeko lwe yagamba nti nalumala mu kulunda nte, nakukuba ggogolo nalusoma. Waaliwo n'ennaku endala nnyingi ezambalirwa okuba mu kibiina so nga saabangamu. Ekyo kyali kyama kyaffe abasomi naye kyawagirwanga n'obugayaavu bw'abasomesa abamu. Abaana baalina omuze ogw'okuyitabira bannaabwe abataaliwo. Omusomesa bwe yayitanga nti, "Gundi," nga baddamu nti, "Pulezenti sir."
Abasomesa abamu tebaafangayo kutunula ku mwana ayitabye. Bwe baawuliranga pulezenti nga bagenda mu maaso kuyita mulala. Ekyo kye kyanyamba okutonnyezebwa ng'eyasoma olunaku olwo mukulu Kikomeko lwe yagamba nti saalusoma. Omukulu w'essomero yagamba Dadi nti abasomesa baamutegeeza nti ndi mugayaavu mu kusoma. Kyokka naye ebigambo byamusobera ku olwo n'akambuwalira Kireku olw'okumala wiiki nnamba nga tayita baana. Yanenya ne Dadi olw'okumutwalira ebigambo eby'obulimba, so nno naye yali asaana okwenenya ennyo olw'okulagajjalira okukebera buli wiiki ebitabo ebiyitirwamu abaana. Ne Dadi gwamusinga obutakolagananga n'abasomesa, naddala omukulu w'essomero n'ow'ekibiina mwe nnali, abaali bateekwa okumutegeeza buli kiseera ebifa ku kusoma kwange. Singa buli omu ku abo yali akoze omulimu gwe, obuzibu tebwandituuse awo, anti agali awamu ge galuma ennyama. Bwe twadda eka twasanga ssenga Mangaliita Nakku addira ddala ku Dadi azze okutulabako. Mu kiro ekyo Dadi ne ssenga lwe baateesa ne bakkiriziganya okunzigya mu kabubbu bantwale mu ssomero eddala eriyitibwa Mirembe. Baalaba nga nsaana okusoma nga nsula kumpi n'essomero. Baavumbula era ng'essomero mwe nnali lyalimu abasomesa abagayaavu bangi, ate nga nabo balabira ku mukulu wa ssomero. Ssenga ye yasooka n'okuleeta ekirowoozo eky'okuntwala ewuwe nsome nga nva mu maka ge, kubanga gaali bbanga lya 1/2 ekya mayiro okuva ku ssomero. Yagamba Dadi nti bw'anaddayo nga byonna abitegeeza bba nga bansabira ekifo mu Mirembe. Omuko yakkiriza mangu okunsuza mu maka ge. Ekifo nakyo yakifuna mangu mu Mirembe Primary School. Omukulu wa Kabubbu Primary School yampa ebbaluwa gye natwalira mukulu munne mu Mirembe Primary School. Mpuliriza omulungi, nzikiriza tuyingire mu ssuula yaffe ey'omusanvu. Nnyingira mu Mirembe Primary School. Banzijulula mu mwaka wakati. Abasomesa bwe bampa eby'okukola ne balaba ng'eby'ekibiina ekyokusatu sibisobola bulungi, kyebaava banziza mu kibiina ekyokubiri. Kyali kituufu okulemwa eby'ekibiina ekyokusatu. Gwe nze yasiibanga mu makubo ne mu miyembe nga bannange basoma, ate nga n'essomero mwe nnali teryali ddungi, ebya Primary 3 nandibisobodde ntya? Okulya n'okusula byali birungi nnyo mu maka ga ssenga. Twalimu abasomi 5, abalenzi 3 n'abawala 2. Omulenzi omu yali muganda wa mwami ng'ayitibwa Sserunjogi. Omulala yali mwana wa mukwano gwe, oyo yayitibwanga Nkoligo. Omuwala omu yali kizibwe wange ng'ayitibwa Lilian, okulisalako nga tumuyita Lili. Omulala yali mwana wa musanji wa Bassenga ng'ayitibwa Edith. Nkoligo yali mu kibiina kya 2 ate nga Sserunjogi ali mu kya 4. Abawala nabo baali mu kya 4 nga bombi nno bawala bakulu, anti ng'amabeere bikonde. Mirembe lyali ssomero ddungi nnyo ng'abasomesa baagala nnyo omulimu gwabwe, ate nga naffe tubaagala. Baakolagananga bulungi n'abazadde. Omwana bwe yazzanga omusango omunene ogumusaanyiza okukubibwa, ng'abasomesa bamala kuteesa ne balyoka bamuwa ekibonerezo ekimusaanira. Olw'okuba n'omukulembeze omulungi, abaana abazzanga emisango eminene mu ssomero baabanga batono nnyo. Essomero lyalina erinnya ddungi nnyo. Obuzibu bwe nasanga ewa ssenga mu myaka 2 egyasooka bwali bwa kulima na kulunda mbuzi. Baatuza okusanga ku ssaawa nga 12 ez'enkya ne tusaba. Bwe twamalanga okusaba ne tugenda tulima. Twagendanga empewo etufuuwa bulala. Emmimbi
zaabanga nsale. Bwe lwalemanga okumalawo ng'olwo olw'eggulu anaaluddako asobole okulumalawo. Embuzi twazirundanga mu mpalo nga tuvudde ku ssomero. Zonna wamu zaaweranga 20. Simanyi oba embuzi zonna bwe zityo bwe ziba. Ezaffe zaalinda lubulala, zaayagalanga nnyo okulya emmere y'abantu. Zaagendanga ne zeeyawulamu ebitundu nga 3 ne zidduka nga zidda mu nsuku ne mu nnimiro z'abantu. Bwe wagobanga ezigenze mu nnimiro okuzizza ku nsiko ng'ate ezibadde ku nsiko zidda mu nnimiro. Omuddo zaaguyitangamu ne zirumba emmere mu nnimiro. Waliwo lwe zanzirukako ne zigenda mu kasooli w'omukazi Nakamya ne zeekola ekigenyi. We nazigoberamu nga zibwegedde naye ngenda okutuuka eka nga Nakamya yampawaabidde dda. Ssenga yali mukazi nnalukalala era ku olwo yandirika emiggo ne njagala n'okudduka okuddayo ewaffe. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira wano olwaleero. Bwe tujja okusinziira twongere okumanya biki ebyaddirira era naawe oyongere okuttaanya ensonga oba kituufu okulemwa ku Kabobbo Primary School bwali butamanya. Akuume atakuumira mpeera.